Omulundi ogwayita twaleka tukusuubiza okuyitamu ebyo ebirina okukolebwa okuyita mu lunaku olulamba wakati mu nteekateeka y'okulunda ente ez'amata ezirundibwa mu kifo ekimu mu nkola emanyiddwa nga zero grazing, ekitegeeza nti ensolo zaffe we zisula we ziriira era we zibeera obudde bwonna nga buli kimu kizisangaawo. Ekimanyi bamunaanika ewa Daniel Nsubuga gye tukyali era ng'ono ye mukugu waffe atubuulidde nti ng'obudde bwakakya ekitandikirwako kwe kulongoosa ente we ziba zisuze. Saa 11 ne tuzuukuka kye tusookerako ddala kulongoosa. Basooka ne bayoolamu obusa bwonna ne bukuŋŋaanyizibwa we tubukuŋŋaanyiza. Bwe bamala okulongoosa ekiddako kubeera kukama. Olw'okuba obuyonjo kikulu nnyo ekiyambako mu kugoba endwadde ezisinga, oluvannyuma lw'okukama ate okuyonja kuddamu wabula nga ku luno amazzi ge gakozesebwa. Bw'amala okukama ajja n'akwata amazzi n'alongoosa ekiyumba kino ng'ayeera nga bw'ayiwamu amazzi. Ensonga lwaki tukozesa amazzi ago okulongoosa, tuba twagala okugoba enswera kuba enswera zino ziruma ziba zitawaanya ente mu budde bw'okulya. So tulongoosa n'amazzi nago ne geegatta ku kinnya kyaffe kiri ekikuŋŋaanya omusulo ne gagenda eyo. Bw'amaliriza okulongoosa agenda n'atandika okukuba emmere ku mashini yaffe wali kuba emmere ebeera yasuzeewo. Ebyo byonna nga biwedde wakati w'essaawa 11 okutuuka ku 2 ku makya ente zirina okuba nga zitandise okulya olw'okwetegekera ate okukamibwa kw'olweggulo obudde obwo bugenda okutuuka nga zizzeemu okufuna amata. So kyonna kisobola okukolebwa wali naye tetusukka ssaawa 2 ziba zitandise okulya ku makya kubanga ate okukama kw'olweggulo kujja mangu ssaawa 10 ssaawa 11, so ziteekwa okulya mangu ziwummule zikole amata. So obutasukka ssaawa 2 tuba tumaze okuziwa miru esooka ne zimala okulya ne ziwummula. Oyinza okulowooza nti abantu bokka be beetaaga okuliira mu budde n'ente ez'amata bw'oba oyagala okuzifunamu obulungi ekyo kirina okusimbibwako ennyessira era nga tonnalya kyamisana ku ssaawa 7 sooka ofe ku nte ezo. Essaawa bwe ziwera 6 tutandika okutegeka emmere egenda ate okuliibwa ku ssaawa 7 era mu nkola yaffe ne tutegeka emmere ne tugikuba ne tutabula ku ssaawa 7 zennyini. Basooka ne baddamu ne bayoolamu obusa, tusooka ne tuddamu ne tuyoolamu obusa bwaffe ne tubujjamu ne tuteekamu emmere ne zirya paka ate zisobola okulya ssaawa paka nga ssaawa 8 9 ne zigenda ne ziwummula emmere ebeera ekyalimu ne ziwummula ssaawa 10 11 ate ne tutandika okukama session ey'olweggulo. Naye obadde okimanyi nti omuntu atandise n'ente 3 zokka oluvannyuma lw'emyaka 3 aba n'ente eziri eyo mu 15. Kakkana owuliriza omusomesa waffe wabula nga mu kino atandise nakulabula okwewala ente zaffe okuzaala ebyana ebirume era nnyonnyodde engeri gye kisobola okwewalibwamu. Nti bw'oba oli mu nte z'amata ekisookera ddala weewala okulunda ebirume okuzaazisa ebirume. Funa omuwakisa gwe tuyita inseminator. Mwekwate nnyo enkola gye tuyita ey'okukozesa 67. Amazzi ago gakozesebwa ng'emikisa 95 egenda kuzaala nkazi. Kati katutandika okulaba engeri omulunzi gy'asobola okwazaamu ente atandise n'entonotono mu bbanga si ddene n'aba ng'awezezza. Katugambe otandise nga olina katugambe nga bwe tuli mu January. Otandise n'ente ogenza ogiguze, tulikomendinga nnyo omuntu agula ente yeggwako. Katugambe ogiguze ya myezi 7 eggwako lyayo. Ogireeta mu Gwokusatu ebeera ejja kutuwa ennyana. Bw'ezaala ente terina kusukka myezi 3 okuva lw'ezadde ewake. Bw'ewaka kitegeeza era obutasukka gwa 3 omwaka ogujja ebeera egenda kutuwa ennyana endala. Ezo tuwezezza ente 3. Olw'obudde leero katukomaawo naye omulundi ogujja tujja kumalirayo ekitundu ekyo omanye bulungi engeri gy'osobola okutandikamu n'ente 3 ate mu myaka 3 gyokka n'oba ng'owezezza ente z'amata 15. Stella Nandawula Sendagire ne Samuel Kawooya, BBS Terefayina, obulimi n'obulunzi.